nga akakiiko ebyokulonda kakomekereza okukebera enkalala z'abalonzi olwaleero abakungu okuva mu kakiiko ebyokulonda basibye mu bitundu by'e Nansana nga balondoola engeri omulimu guno bwe gutambudde. Bano abadde bakulembeddwamu omwogezi w'akakiiko ebyokulonda Julius Mukyunguzi nga wayizaamu n'abaakwasibwa omulimu gw'okukebera enkalala z'abalonzi mu Nansana 2. Mu kwogerako ne bannamawulire Mukyunguzi ategeeza nga akakiiko ebyokulonda bwe katagenda kuddamu kwongezaayo nnaku ndala oluvannyuma lw'okwongeramu omulimu guno namba enkomeredde y'okutereza enkalala z'abalonzi ya lunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 17 guno mwezi ogwokubiri era ne kabulira abanyayuganda nti tewagenda kubeerayo okwongezayo okulala. Ono agamba nti amangu ddala nga bakomekereza olunaku olw'enkya bakutandika okukuŋŋaanya ebyavudde mu kukebera enkalala zino era ng'ekiddako kigenda kubeera kyakutimba nkalala zino kyayise display. Mukyunguzi agambye nti basobola kwongezaayo budde kubanga waliwo emirimu emirala egirina okukolebwa nga kino kiba kibazze emabega bo ng'abakakiiko ebyokulonda. Tufune register gyetugenda okutimba kuba kwe tuva wano nga tumaliriza exercise eno egenda okuggwa olwaleero tugenda kuteekako period akaseera akalala ak'okutimba byonna ebivudde mu kawuufuba eno. Akinoganyiza nga waliwo okulonda kwa special interest groups omuli okulonda kw'abavubuka n'abalala kwagambye nti kwakubaawo mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno n'olwekyo balina okuwaayo enkalala zino ku bavunaanyizibwa ku kulonda kuno. Zigenda kubeerawo mu mwezi ogw'omukaaga ate ng'eteeka ligamba tulina akakiiko kalina okuweereza ba political parties kalina okubaweereza registers bazifune nga nomination tezinatandika. Yeebaza bannayuganda abajjumbidde enteekateeka eno. Kyokka Mukyunguzi atangaazizza nti si buli muntu alina okugenda okukebera enkalala wabula abo bokka abalina kye baagala okukyusaamu n'abateewandiisangako nga bw'alambulula. Eno exercise eno liri ku abo abateewandiisangako ng'abalonzi abeewandiisa ng'abalonzi omulundi ogusooka kye kisooka ekyo. Kyokubiri essira liri ku abo abaagala okukyusa we balondera. Ne mu DCMP gy'okukebera enkalala z'abalonzi ku lunaku olusembeyo kujjumbiddwa ng'abantu bakedde mu bifo awakebererwa okuzza obujja ebibakwatako. Bano okubadde Hassan Wasu omutuuze wa Ward M mu Mpigi Town Council n'abalala tubasanze ku kitebe kya Town Council Empigi ne beebaza akakiiko ebyokulonda olw'enteekateeka eno. Twagala okwebaza akakiiko k'ebyokulonda kagezezzaako okukola omulimu wane waffe Empigi. Abantu bagezezzaako okukebera enkalala abaagala okukyusa baba bakyusizza. Tweyongedde mu ggombolola y'e Kamengo nga esinga obunene mu DCMP ne twogerako ne ssentebe wayo Sam Akol Sonko Kawonawo nayogera ku kusoomoozebwa kwe babadde nakwo. Kiseera kino wadde tugenda kukiggala leero naye wasigaddemu abantu abatinaba okubeera nga bafuna ebifaananyi oba kuba ebifaananyi mu sayidi eri y'endagamuntu. Onesi Baguma akulira akakiiko ebyokulonda mu DCMP agambye nti wadde mubaddemu ebisoomooza naye tekirobedde mulimu kugenda bulungi. Omulimu tubadde tugukola ku buli muluka, so buli muluka gufunye chance lwakuba kompyuta eno ebadde etambula buli muluka kubanga tubadde ne schedule oba timetable. Meya wa Mpigi Town Council Mutebi David naye ayogedde ku mulimu bwe gutambudde. So abantu kituyambye nti abantu bakyusizza gye balondera era ntitulabira mukaaga buli kimu kigenda tambula bulungi kubanga twese bulungi. Bino bibeereddewo ng'abakyala b'ekibiina ky'NUP balagidde gavumenti eyongezeeyo okukebera enkalala z'abalonzi nga bagamba nti obudde tebumaze ng'abasinga tebannakebera mannya gaabwe saako abaagala okukyusa ebifo we balondera. Ng'abantu baffe bangi tebasobodde kwewandiisa kirese ng'abantu baffe bangi tebasobodde kukebera nkalala kumanya oba ddala kwe bali ku nkalala oba tebali. Bakulembeddwamu akulu NUP mu Northern Region Dr. Lina Zedriga, Juliet Nanteza kansala w'e Kasangati nga bennyamidde olw'abannabyafuzi abakyali mu makomera. Because they are being held illegally. What is illegal is illegal. You cannot start saying now we are getting the files, they need to be transferred before the magistrates or the other judges. What is wrong is wrong. Ruling yavaayo n'eraga nti abantu abo tebalina kubeera nga basinzira emisango oba batwayingibwa mu kooti naye ate tulaba nga abantu baffe bakyabalemedde.